buli muntu ali kululu mu nsi eno. Nzijukiza ani? Buli muntu ali kululu. Buli muntu ali kululu. Bw'oba uli atoyagala kwambala kondo mulumba akwate. Akwate. Bakugambye gavumenti emaze emyaka 2 esomesa. Gavumenti ene bajinyiza nnyo. Kyanki ne kigambo nakyogera dda. Bino fa abavubuka kali ne president yavuddeyo. Hati naye kati yatabiddwa abavubuka as if you are so special. Ante abavubuka largest gundi Uganda is one of the countries with the youngest population in the world. So who cares? Oli muvubuka werwaneko. Omanye kituufu ate notakikola. Fe twavubukira tiwaliyo special programs z'abavubuka tekyaliyo. You must hustle like any other person. Simple. Hustle werwaneko bulamu buterere. Nanze kashuma believing omwana omulenzi bo graduating ku Friday ku Monday fulume nyumba ya kitawo genda. Otandika ku hustlinga. Omwana ikago tukizo kubeera wakayi mwana omuwala wayagalide wavirawo. Omwana omulenzi bo graduating ku Friday ku Monday ngalabyo gifulumye. Fulumeka. Bwalema okufuluma waka ku Monday mu abazade mu mufulumi agenda atobe n'ensi. Omugoba atobe n'ensi. Ne omwana omulenzi musasu ya rent jasula. Whoa, is your son? Yes, he's my son, but he's a man. A man must hustle. Omusajja inokulwana NNC we are not on a holiday. Kungumuleko kupampalinga abaana. Kati ngeno holiday omuzadde yenna nga weekozesa abaana bo wali badoli nabo. Kitegeera kyevubamula omuzadde ebyana ebiringa ng'ebikoko ebizungu. Ebyana nga tekina kisobola kwekolera ku nsi kuno. Bemuyita stupid planned kids. Stupid planned kids kubanga nze nkimanyi abaana bamwe mubakoledde ebintu ojja kuba tonnaba n'ensingo yo tennaba kuvaako bulago nga babitunda dda abaana. Yes, omwana omulenzi okke kale kanteke mu raida musasulire emyezi 6 egisooka rent gyalaga atobe n'obulamu bwe. Zani yampa wentandikire Kampala. Wetandikira. Taata wange ne yamuwa wetandikira. Atandika bulamu ng'omusajja. Kitaffe yatugamba nga jjajja mwe yali yampadde ki? Jjajja mwe yampa ki? Era fe kitaffe yafa kuganti ebibye natukano tugamba nti bwe ndifa ne mutula mu meeting yo kutunda ebintu byange nja kulabikako mu meeting eyo nja kuvaayo. Yes, omwana omulenzi lwaki otunda okumulabirira nkulabirire mu nasale nkulabirire primary Olive university ne bw'omaliriza era nkulabirire nkuwasize n'omukazi. Omukazi ayinza okumpa ekitiibwa nga akitegedde taata wange yasasudde embaga. Tasobola. Mwe bimu muswadde mu bakazi nga temumanyi. N'ogenda mu maaso ga mukazi gundi no yatuyambye atugulidde suuti y'embaga. Stupid. N'ogamba mukyalawo ti kungu yangulidde suuti y'embaga eno. Kitegeeza kungu akusinga. Kungu ju. Tegeeza he can even come and claim. Yes, ayina stake mukazi ono. Nze kyovula bwe nali nyanjula malayika. Tewali muntu gwe nasaba sente wadde ne 10 ndayira nga ntya Mungu abantu abampayo obusente ng'azimpanga ye bwe mba nnimba Katonda mpa ekibozo ekyasinze saasabako muntu sente n'omu era nakubiranga kungu nsaba omperekereko nakubweruti bwe bw'oba owulira ndikyetaagisa amafuta n'ogakola ki n'ogampa naye n'abaazi nsuubiza obamanyi tebaazimpa zijukira ng'okyogera but so ng'otyaki olwo lwonna otya omuntu okuga nti sisobola ate mukazi wange nga mumina musheyazi abawuwo wange ente zebansaba nazibawa ne milioni 6 ente bazali 12 ne bali nsabye ente 10. So toyogera maaso ga mkyala nti gundi yatukwatiddeko ate yankwatirako ki gundi bangulidde suit ez'omugole omuntu gwe nyina okukwatirako abeera mami wange yannyonsa kati nange alina kuyonka nze. Yes, omuzadde alina okuyonka kubanga nawe wamuyonka. Taata wange alina okunyonka kubanga yabonaabona nange. Mami wange alina okunyonka kubanga yannyonsa. Mami ffe yatuyonsezanga emyaka 2. 2 years. Kati mami yabadde Dubai ku holiday. Wow. Kuumula ate wiiki eri agenda Europe ali mu kuyonka abaana boolwo bwekina okuba mami wamulinyisiza ku nnyonyi. Bulijjo azirinya naye ng'agenda Rwanda agenda Nairobi naye yavudde Dubai ng'akutte ku mutwe ku kyeyalabye agamba tuli ku kye Uganda. Ensi yatuyitako dda. You get it. Sisobola omwana omulenzi lwabugiri oyo omulaba ate yengenda mukuzanga tractor lwabugiri ono omwana ow'obulenzi omuto
nyina ne mutawone omulago mutamanyi umanyize sibalaga baana bange oyo no mwana omulalo mulele no mwana ali mu P agenda mu P1 yajja alimu ekyejo yejo ne kati buli mulogo nawe akagukola ki agukola ateshira by sawas mulenge ebaka sawa 3 ezekiro ayina okulaba amawulire ku saawa emu mwana wa P1 yes mbuza lwaki ayina okumanya ebigenda maaso muki mu ggwanga omutuuza ngalaba amawulire kati bwengendo muwa tablet bamuzite ate naye ayina gikozesa specific hours yes compound yonna ajeera buli kimu akikola okitegera ndo kiringa ng'omwana omuwala nga tamanyi kufumba bino bipampalinga ebyana byammwe n'ebyejo ekyana ne kyekoona akagere ne mukubira ambulance akagere kwekoona akagere ambulance jetwala tekiriyo wange ogenda mulenge akola buli mulimo gwonna abana bo babonya si kubabonya kati mulenge abonabona kikufa abalundanga ente abagoneka kufumita amwana wapiwa n'omwezesa compound yonna ekyo nakitono kasayingira P2 P3 alina okuwoza emmotoka tagenda kusoma mu kisulu asoma ava waka njiza ebintu bingi parenting sinza kusomeseza mwana wange mu kisulo owa primary asome nga ava waka ontegera ndowooza ekyanze nabaga abaana bano bashira bo bali bakimanya wakati wali democracy kumbe wange twali democracy ku baana kuba ku hoteli ya Nonda tiwali okalune banonda bali ni my house lwa kirabo kya Katonda akitegera ko ufe to survive ze munsi muno kubanga batukuzanga obukoko obuganda hustlers neno sango ekyane ekikabo bukabi eminyira akitegera mwachala makago omuntu notula muntebe kyana ne kijja mami wacho nakigamba nakugamba mboye entebe yakyo waloje na male dakika 3 mu nyumba n'ensibula n'engenda omugenya tudde mu ntebe y'omwana ebyana bigenda tunde Maria tewali muntu akuziza baana nga abapampalinga n'ekyejo mumala biseera mwerire sente zammwe mwate mu abazadde mbagamba osanga akanyama kaliye osanga wine kanywe ka champagne kanywe kasitowerera omwana masomero amalungi n'omukuzanga ayina empisa kitegera ndowooza wechakalireko kwata mukyala wo mugende mu kyakale muli obulamu omwana kisho tamuwadde omwana ogenda mukuzanga tractor nga ayina okukola emirimu gyonna buli mulimu ayina ogukola bino byempulira omwana naafunamu akatempule kyabwe kati nateeka ku status yeyo mama w'omwana we need your prayers ebyo byawe bigobireta kwali Martin is sick, we need your prayers. Martin mulwadde nyina omwana wa muto wange nagamba mama we Jack abana tubawa masimu si malungi let kids be bange bafe mu kyalo wagazinyo balika abana bazanye mu compound tebuke ne mubulya ne mukoshoni kati ndakoze nali ndi mu kyalo kawala kange ne kajja kawala kabura mawenga walinga kaine simu ne kabogula mva maso abano ate yakobone simu omwana ali mu kyalo eri wagazibuleke bazanye bagwe ebigoba kuba kyedoma tiwali kintu kyenjala nga mwana age avudde Kampala nabera mu kyalo nenda bibigere byenga biddugadde ttaka je myaka ejo yes bazanye nabana ne muwambazo waliwo gatono bukabanga bukapa kwi buno bwe bambala bali nyawansi ne kava mu ndogozi abana bote babwambala ngubwambala bwaki mu kyalo omwana mumuleka azanya agwe ebigo buli kimu wali wegenza omwana bwasibanga azanya bwana abana agenda okwebaka yebaka agenda okufa ng'akooye turaba akooye nnyo omumule nali mu kyalo nga omwana oyo Davina nga alina akagali kavuga he was the happiest ng'akajja eri waggulu 10 yes let them have fun naye akana ne bambaza ne bugiravu zibuki bistocks omwana alina okwambala bistocks ebyo n'abeera muli n'ayambala obugatto mbiraba maama bwamwetegereza zanya na ntogende eyo vaayo beera wano olwo lwabugiri baali bamwambaza buno busokisi obwo ono baby nemugamba mukyala abaana baabi babwambaza tebakula gwosinga abaana mu byalo obulamu omukyala muleka akuze omwana ye nga bwayagala bwayagala sebo fena tuli ba shareholder
Fena tuina mu stage. You dictate? No. Because mchala bwabala binti busoko bwetagisa mpewe leke kufuwa bugere bwamwa. Kankusese, we are both shareholders. Atechira nze nyina mu majority shareholding mbuza lwaki. Nalimba za deko mbamanyi. Okitegera. President Museveni bwampita okunjigiza bajjako government. Muwuliriza kuba yagijjako. Chagu ngampita tujjako government. Chagu. Chagu muleke. You get it? Chagu. So byebyo muleka okupampalinga obwana bwammwe n'olaba obwana mu kyalo konna kalinganga ki? Abaana mubaleke. Actually ndoza kankintu kino kankinonyeko mu holiday eno. Hanelwa kuba nti holiday eno simanyi kungu. Sibangako na mwezi guli tight. Mubulamu bwange nga buno. Gwa December. Jesus. Tunaba. Bajala nnyo abaana abo malina bonna ku ngalulamba. Pana mubaleke bazanye babuke bakuli batya. Especially now that they're in holidays, abana bali mu holiday, bali waka. Abazadde beetaaga butya bagenda okubeera nga bakwasaganya abana. Omwana w'emyaka 8. Mu Kato Kolido. Alunda ente 10. Okimanyi? Omwana w'emyaka 8. Ennakasongola, Engoma, Esembabula alunda ente 10 mu ttale. Nazuwa nzigana okunywa. Bana balunda nga bakyali. Kakati gwe lwaki owanga ali e Kampala tasobola kwera compound. Akitegere. Omwana ayina from day one ayina kukosa tawulo njeru. Kuvanga akyali muto. Kimubeeremu. Era ne mulengeza akozesa. Yes. Omuntu akozesa tawulo njeru abamuyonjo nnyo. Buli lwala omuntu abikosa bitawulo ebyo bule papo green abamujama. Yes. That's how kids must be. Abamujama lwaki nti bikwekeko. Kino nga kichafu kizibu naye gwe n'okirabanga ekiyonjo. So ebyo byempulira biki fe twakimanga amazzi ku luzzi. Waliwo olaga nti I drove from Soroti to Kabale to take my daughter to learn a lot from the village. Twakimanga amazzi mu kidomola. Nga mugenda ku luzzi wansi ne mututubika ne mwetika. Oh wow. Mu holiday abalalo be waffe bali bezira holiday nga bonna batamiira ne batakola mirimu nga ffe tulunde ente. N'ogenda ente gye zitwala okunywa amazzi ng'ettosi lituuka wano mu ntumbwe. Twafa. We muli. Situliwo. So byebyo muleka okupampalinga abaki? Abaana. Okay, Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 mwebale messages ziraba zita ku 0756 waliwo yenga nkubuuze nti Mwami Gashumba wayogerako wano nti omuntu bwe mbamba fumbo. In fact, the good thing nkijukidde. Bwe mbamba fumbo ne mukigezaako ne kigaana mu kite. Olenga nti divorce nga zeeyongedde nnaku zino. Nina kyogera dda wano nti family court ku speed kwe tuwasize eri waggulu ate kwe tu divorcing eri super fast. We are not prepared for this marriage institution. Kungu, the longest institution that has ever existed is the family. Gashumba bamutegekera obufumbo. Mukyalo bamutegeka. Ekisinga obukulu bwe tufuna challenges, do we consult elders? Elders baleke asobola okubeera elder nga mufu. Nga mufu. Bwe nfuna challenge katika nkubuuze internet yaffe wano bwevaako. Tuyita mutembeyi wa boda oba mutunzi wa nnyanja. Tuyita specialist wa phone engineer, technician. Ne marriage bwe ziri bwe tufuna challenges, do we consult the right people? That's where the problem is. Ate kati twajiddwa nze sinaba kulako mulembe bantu be bataagaliza nga mulembe guno. Aba celebrating failures ekirala. Aba celebrating failures? Aba celebrating buli wolemererwa nga waliwo abakuba mu ngalo. Kyovula banze nwana nnyo kuba nti symbol family yange giteeka ku social media. Kubanga buli mukola video ne mulaga nti mwagalana nnyo mukola bino. Buli mufuna obuzibu bwe ki? Bajjayo. Ate nkyegendeza abantu abasinga bali ku social media every day nga balaga mbu bali okay. They are dying silently. Nayo gero manyi lwaki okibuuza obuuza Kanale? Nedda. No, let me tell you, Kanale kakati nayo gede ne Kanale mugume mukwano gwange. Namanya Kanale mwe nanga timamanya. Nga kana katobwe kati. Nadde mu blaming lwaki wagenze ku X.
nangamba no nagenze ku X nga nyino clearing my name era ne mugamba nkwegayiridde that should be the last treat gy'oteekayo toyongerayo kirala kubanga Canary works for international bodies embassies bikyebyo omuntu bwakulebolinga nti oli mutemo okuba abantu bikyebyo it's very important to give your side of the story otherwise embassy n'ebitongole by'amaanyi bizo kubirivinga side yeyo neche namugamba ekisinga obukulu nkwegayiridde the best present you can give us sirika ekyokubiri buli upkeep jowa abaana bo tosindika towa mukazi sente za cash zisindike via mobile money for proof in future omukyala I've not heard her side of the story atera sagala kujimanya kubanga nze tibana bakuntuma konti mbali consiling sina that technical competence ne kungu mulaba amayumba agatemagana nga gold mulaba emotoka ezebbeyi ne abantu they are dying silently kubanga nze bempulira nti omukazi yankubye hayi mukama ekyo tekisoboka. Do you know why? From day one okusettinga red line ndi bwokulosinga one there is a price to pay. Bwe mbasi sobola kukuba gonkuba oti hotya bwe wabeera obutakwatagana invite me to a bedroom tuyogere bwe bitulemerere nnyo tufune basiniya ate tekitegeeza mu basiniya balina kuva mu family eyo no oyinza okubeera nga you are living a happy marriage nga family ebula kufa bufi nga mami wali very happy daddy wali very happy nenga baganda bo ba sisters bo ba aunties bo babula kufa okitegera ndoza nonyayo omuntu ate mwenna mubere sinsiya n'ekirala mu developing culture okusaba Katonda before you go to bed ngoli ne mukyala omukwate emikono musabe Katonda mwembi Katonda jabawuliriza. It's very good to do very, that. Very Katonda jali miracles zikyaliyo gwat okiriza miracles nesiza abantu ba fake master Katonda nange nyina direct access to him. Katonda ina toll free number ogimanyi bonna woli omusaba sinza abana bamba Katonda tangama akoti Sheikh Gundi nti Pastor Gundi Prophet Gundi bobo netaga go ino okuyitamu nkubuli wakimira kozi happening President Museveni okusigninga executive order it was a miracle. First tugenda nko mu State House gatugenze gisaba it was a miracle. You didn't even expect that. Never. Kubanga yampita mu State House I remember it was a Monday nga clocks tugenda mu court nembi munyonyebe nagamba ensonga z'Abanyarwanda n'amawanga zagwera mu Constitution 1995 Banyarwanda are Ugandans like any other tribe. Nangambo manyi oyina abakulembeze bokulembera nabo nti yes bandese ku Friday biseera byo ngatambula nnyo mu PDM ne tumulaba n'atubula buli kimu kyonna the most knowledgeable person on planet Earth mu Uganda one nangamba ngenda kuisa executive order tisheki executive order kitegeeza nti abakozi bange emirimu wadde bagikola mu bukyamu. That was a miracle. Kubanga nziko wajja wano tuganti sawa yonna executive order fuluma already nga olumanzi okugenda ni president. That was a miracle. Era nze nkakasa ne lubaale embeera nga n'embiro kwotadde mwerwanako twerwanako yes singa swerwanako ne tudde tiyali kitegedde. Yeah, sure mwamala kusaamu maanyi ne mwerako yokubiri ogimanyi eya malayika nayo yali miracle. Nze nali okimene nimpezeza emyaka 25 wasina mukazi 25 years. Yes. Zerumu mayino mubuzo batwayanjula si kitegeera nze. Chuketi it was a miracle. Nga wasubwa emyaka 25. Of course. Nene Katonda yali akuteekera ekisinga ndowooza. Nayo miracle to me it was a miracle. Miracles is happening in different ways. Yes, neze si believing ati waliyo miracle. Ti pastor akoze kyamagero. Ba pastor tebakola byamagero. Ataliyo. Ati oberayo omuliro gunayo kyaba prophet goba kyagukuma n'enkuba zimu bali mu kuziparking. You need to visit their churches. Olabe byamagero kuba ogandi toyina byamagero byolaba abasoma nga bakola. Nyina kati pastor Bujingo is my good, he's a brother, he's a friend, he's everything. Bujingo lwaki mwagala nnyo enjiri ye eri transformational. Bujingo akubuulira obulamu bwo boyino okwerwanako nga ggwe. N'ebino kyokitwala. Twala. Tekiriyo. N'akasuka wate emikono. Stan nadduka n'ogw'ekigwo. Tekiriyo. Singa amaanyi ago gaaliyo Africa yali badde nga Abu Dhabi nga Dubai nga South Korea ng'ensi endala kuba ffe tusinga okusaba. Yes, tusinga okusula nga tuleekaana. But the question is
mbulirayo nti innovation evudde mu Africa. Tuli ku TikTok kati live streaming, tuli on other social media platforms. Ndagaye mu nemu. Tetulinayo ono yaffe. Tebiriyo. Katonda ya blessing Africa ne continent ne weather kyasinzo bulungi kye tuyina. Nze Katonda wange mwesabira. Kungunze ndabye Katonda nga alete kitangala nga wadde wenzikiza. Toyina kuyita muntu mulala. Ndayiranga ntya Mungu. So bamasheka abo balaba ate bamasheka kyembagalako. Boya basabe okusaba baba serious. Teri sheka abasaba na kwate simu. Ate sheka tuka aina watuka nagamba go wesabire. Goma nyebiki ebizibu byo goma challenges actually singo mbuza abantu abakyasinzo kubera serious nga basaba bamasheka nate sibonna ne mu bamasheka mulimu emiyayu walo genda bakate preachinga hate ontegera ndo atenga bamasheka mulimu abalungi nnyo abali pure edini yaffe ya mirembe. Yes, there are many good sheikhs. Era a preaching a hate nga boyogedde kuba muyayu. Banji nnyo baliwo bamasheka mikwano gyange. Era ne bano bawulira nti bassa abantu simanyi ba Al-Shabaab simanyi ba ekyo gye miyayu babe kwese mu dini. Edini y'obusamu tekiriza kutta, edini y'obusamu dini ya mirembe. Nabalabyeko ne Geno MK Samoya. Mwabaddewa. Oyo manyi kibonomu. Na talabika. Kibonomu MK talabika. Tebakulimba. Oli kibonomu era womufunidde mubuli biwetaaga akoleko. Twabadde Mbale. Meeting yabadde Mbale. Yes. Yatusamoneze. MK. Manyinzi mukama wange yeka. Mu Uganda. Yes. Walune yakubuza wano ku TikTok live mbadde njira beyo. Kyo wagira NRM oli wa Piero you. Nalabye comment yenga tandi. Last year, I think it was last year 2020 for Geno MK yatugaidinga fena natuwe kiragiro tuwagire President Yoweri Museveni. That was last year. So yatuyise Mbale nituwogera ku bintu bingi ebyenjawulo. Natugamba nti 98% ku budde bwe kati buli on the military. Yes. Natwashwalinga nti gwanga security eri guru ngaje tukomeza. Okay. Yes. Era weekend officially as PRU tutandika. Official weekend. Yes, mwenda bagizi wa PRU weekend tutandika. Okay. Je meeting eje mwabadde nabalabye mwenna mwabadde. Tedi asigaddeyo. Tedi samwasimbudde. Twayise mu omanyi twayise no nkokonjeru ekkubo lyayo ddungi. Main road egende Jinja it's impossible. Kayunga na Rokati really terrible. So twayise nkokonjeru. Fena twabaddeyo meeting yabadde nnungi nnyo. Okay. Ngaje nkomeza. Ali kuchika General Muhoozi yabalaka ki mumuleta ddi kuba president. Nesinga osinkana ko Muhoozi Kayini Lugaba extremely. Nanonya mwe interview ayogereke eri eggwanga. At least oyagala interview ne Geno MK bamwenda. Outside his family. His number one buddy ye mwenda. Outside his family. Kubanga badde ne mwendo kuva 1990s. Si changu miaka 3. Nga muli ba mukwano. Outside his family it's mwenda. Era bononye mukena akula mwenda natamufuna. Manya Yoweri go ino kunonya. Okay. Tiba kulimba oli takulimbanga. Bononya mukena akula nonya mwenda. Mwenda bwa akugula nonya Yoweri. He's a good listener. Alinga kachitawe nyini awuliriza agamba kino tukikolebwe kiti. He's a good listener. Okay. Kyemwagalako bisola bawa kumpe wano. References za wako how this country should run. Simu bimulaba wano. Ebintu yayagalidwa lidukanyizibwe lise. Ayagala nti etteeka ligamba ki? Likole. Project eno yalina okumala emyaka 2 lwaki egenze emyaka 3. Kyekisawe kye Hoima nakwese. Watunyumiza ku Hoima Stadium. He's the man behind that Hoima Stadium. Hoima City Stadium. Yes. Obwangu ne speed yakozeseddwa. Yeah, it's him. Nabingi ne lugogo bagenda kuzimba wao. Bintu bingi. Bawuliza Geno MK nga ayogera ogamba bannanga akwata ddi entebe eno. Ye ayagala practical answers or practical solutions. Kitege. Akaluka ntagenda kabeeramu kubanga he's a CDF. Kati fenno obuyinza yabutuwadde. Nange mmalayo kakati. Malayo. Muchulira. Akagundi tagenda kabeeramu kubanga is a serving military officer. Yeah. 98% mind ye nedi on the military, on the security of this country. Manyi gonna gali ku majje. Yes.
border zaffe ziri safe kimu kyonna kyonna kyovola batutambula ekiro n'emisana okay mwene mulowooza nti emirembe giva mu ggulu no mu ggwanga muno mulimu abasirikale abasula tibebase eggwanga libere safe yabatumidde nnyo mwenna abagizi ba PLU n'abasaba ekintu kiri kimu mukuume eddembe munoonyeze President Museveni akalulu mumulonde ate mukakuume abagamba mwenna genda olonde ku makya olumala okulonda dda awaka ddayo ku ssaawa y'okubala yeta kugamba nti sigalawo ddayo nga babala genda omobilizingire President Museveni akalulu londa olumala okulonda dda awaka okola emirimu gyo ku ssaawa 11 ez'okubala ddayo yeta yenkalegi nga mulonzi yenna kusigalayo balondera kubanga mujja congestingawo usually ebifo bino mwetulondera kaba kafo kafunda yeah but he's extremely okay twagala kubeera nga tufuna ku masoma kujagala ukituleseeyo nenjagala kufuna ku bantu ne feedback y'abantu baffe waliwo ambuuza wano debate eno tyabadde debate kye yabagala bwa president yabaddewo ku TVM Mugisha muntu ne Nandala Mafabi bakoze ensobi okwapiyalinga mu debate eyo yabadde nge kindergarten debate leka kukakanya debate what do you mean Gasia no but banga yatandise ndi Masaka nengamba abantu benabadde nabo nti omanyika ngende ndabe debate eno namazeke dakika 3 nenkomawo ne banga ate kiringa Gasia mwere sirabanga kyantu kyabadde so substandard nga debate ero kyokakanya okubaganya kw'ebirowoozo you are interfacing with a global citizen kungu nze siri peasant ekyo nyalanga nnyo kimanye buli londeeta wano so Nandala teyali genze Nandala ne muntu tebali genze debate zonna ezaba Bush naziraba ezobama naziraba eya President Museveni we yalimu ne BSJ mujijukira it was fire power nena labi obuugi ate General Museveni kyali badde kive ogenda mu debate eyo Museveni is like a Sinotrack eyinza ogenda mu mpaka za tukutuku mbwe eriwe singa okwetikka ebintu empungu eyinza okwetaba mu mpaka za buno bunyonyi buno obuwundo tasobola eya basa eyinza okwetaba mu mpaka za bunyonyi buno bwe helicopter it can't be empologoma eyinza okwetaba mu mpaka za busukwiro kyali badde an insult of the highest level gigendamu era yabadde lwakitula n'abazzukulu nga benywera mata Museveni juu osanyuka kubanga teyageze mu yes kufa bamuwagira yali badde atukoze bubi Museveni atule ku pane mune Kyagulanyi nze nnyo obutwa Museveni atule ku pane mune Kyagulanyi mumanyi Museveni I think they are all presidential candidates olwokuba bwadde ne Museveni wane banga ddene mutwala ng'ekyokusaaga Museveni is an international global citizen omusajja agenda mu UN n'ayogera ensi yonna n'eshakinga yayogerera Addis Ababa eyo speech nagimusaba nako ngiina mu ofi tayogerangako bw'atyo ategera ndowooza kyali badde kive nakugamba wano ku Segona ne Walukaga empaka ezaliwo between ekita n'embwa abawagizi b'embwa ne bawaga n'abakita ne bazitaala mu stadium nga bolaba Hoima stadium gye bagenda okuggulawo embwa ne bagiteeka mu keegi yayo n'ekita ne baziteeka mu keegi yayo ne babala 1 2 3 4 embwa nedduka netuka ku finishing point kita tiyava mu keegi esigalayo kyagamba nti nze bwe ntuuka okubeera mu mpaka z'embwa ez'okudduka mba nduuzi nze taito ya kita Museveni wagenda mu debating eyo he ceases to be the Sabaran the most knowledgeable man in Uganda here so Museveni talibera ku debate anywhere with tasobola nayo bali bajega tasobola ekyokubineba okimanyi Kyagulanyi bamuwadde ebibuuzo in advance yadde alina waakoppa sabirabye anti mweti mwegendereza no I didn't watch nakuga I did not watch that debate so simu zizino bbiri zikusibiddewo oba kale kansiwe emitwalo 2 tigansala njagala mwenna bampuliriza ku TikTok kakati mugende ku YouTube mulabe debate yeggulu nga bamubuuza ekibuuzo alina waatunula bamuwadde ebibuuzo in advance really yes never moderator benyini ngo balaba ate can Museveni be hosted on NTV there is no hostile media house mu Uganda kakati
towards NRM and President Museveni like NTV. Hostile kitegeeza ki? Hostile oba mu Luganda kye kibulabe. Njagala olabe bazanya amawulire bayinza okulaga Kyagulanyi for 35 minutes ku NTV mawulire ne balaga Museveni for 3 minutes ne bagamba mu bino ifani twabye bibbe. Ne kino I predict NTV bwe continuing bwet bwe mumalaka akalulu kano nga tibabagadde mu Isaka Tambala maaso kino kibagamba tekujja kuba kulinyirira ddembe lya mawulire kino kikugamba this is not the NTV gye twala baffe eyakulibwanga bajjowe munene bana Kenya. It was fair and balanced. Ne kati buli muntu akiraba it's obvious. Ennaku ezo nyina katambike nasanga ku TikTok nga kali voiced. Ne ngamba tyo bano waliwo omuntu akope eddoboozi lya NTV lino. Ne ngenda ku YouTube nga it was a bulletin bulletin a news bulletin ya NTV. You cannot be so unbalanced like that mawulire. So because of that kino kikugamba ate tebabalimba wano tewaliwo radio. There is no media house mu Uganda esinga CBS man much as in Radio 4 niola abagalawo CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka ate ne yagakana ate nga agakani yenyini omukulu yafa waliwo mwana. Kino nkikugamba bwe mumalako bwe mutuuka January 15 nga tibabagaddeewo mu Isaka Tambala mu maaso kino kikugamba eddembe lya mawulire n'eddembe ly'okweyogerera eddembe kitegeeza ku spinninga ne mulaga ka crowd ka Museveni nga yafunye abantu 13 ne mu doctoringa footages z'abalala. You get it? I've attended the President Museveni's rallies. Rally gye nasinga okulaba yali massive, yali Busia ne balaga ku nsonda ate kyemwerabidde nti katwagira social media olaga kano olina alete ekifaananyi kikoze eki ekibaddeyo za kugamba nze bannamawulire you know I have friends there. Yes. Mbayina mikwano gyange naye kino kikugamba be basurvivinga ku luno olimbuli executive order ya president eno tiyali y'Abanyarwanda yali general every Ugandan. Okay. Ng'atugamba nti omukozi wa NIRA no immigration ategeera atya kungu abategeera Adamu kungu be bataka ku kyalo kyazaalibwako ekyabazaala kungu bw'aba alina ekiwandiiko kyonna kyayagala ekiri official addeyo ekyabazaala abataka chairman we LC1 LC3 Giso na RDC bakonfirming nti kungu mutabani wa gundi. That's it. Bebamanyi family era ntwala omukisa guno bakakasa nti NIRA kasita obane n'abo abantu abana national ID ne passport bagikuwa kungu ngenda myezi 3 nga teri muntu azze mu office tebamumye passport. Big up abanira mwebale ngenda mu myezi 5 nga tiwali muntu ankubidde simu nti bawambidde national ID yange ku passport office. Sorry, bawambidde national ID yo ku border Katuna. Nze omwaka guno bintu biringanga bisatu binenyumiza mu Katonda byampadde. Era nkugulumiza Mukama olw'ebintu biri bisatu. Ekisooka okuba nti okusosolebwa kw'abantu bwaffe President Museveni yakujjawo. Ekyokubiri nazzaawo enkolagana ne Katikkiro wa Buganda twali consiling. Oh wow. Ekyokusatu nafuna malayika. Bintu bisatu. Malayika enkolaganayo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa kosa Kyamwa Museveni president nenge kisooka the right to be treated. No si kya malayika si kya malayika ekisooka the right to be treated like any other Ugandan. Ekisooka kye neebaza Mukama Katonda omwaka guno kye neebaliza President Museveni ne musabira every day okuba nti yakitegeera nti waliwo okusosolebwa okubadde covert. Era olunaku bwe lirituuka nga President Museveni ali ku mulyango ogenda mu ggulu ng'ensonga yo keyinza omuyingiza mu ggulu Katonda n'agimbuuza nja mugamba nti yajjawo okusosola kwa bannayuganda. Wow. Kungu teri kintu kiruma n'ozalibwa Vira Maria ambuliko kodi yo ne bagirekaawo si bwe beere Vira Maria ne bazaddewo bennyini n'obatizibwa Vira Maria bazaddewo bennyini bazaalibwa Vira Maria naawe omwana n'ozaalibwawo n'abaana b'ozadde n'obazaaliraawo ne bakugamba nti toli munnayuganda. So Yoweri Museveni webale kyova olaba nze ntambula all the time kakati okumunoonyeza akalulu nze tina tewali kirabo kyenyinza kuwa President Museveni
muwechi buli kimu akikola ki akiina akuwa gwowa nga situna bagenda President Museveni there is no office yetagendamu twatandikira wa mukwano gwange Jacob Olanya actually yatugaiding how we must move unfortunately nafa netugenda Uganda Human Rights Commission Equal Opportunity Commission Speaker Anita Among akachiko ka parliament akensonga z'omunda byonna nga wonna twali breakthrough yaliyo mwa Museveni kuganti abanira kye bakola n'aba Minister of Internal Affairs kikyamu bamanya batya mu Uganda ate fe kitwali insistingako era bojja mu office no tugamba musimanya biki kitega tuli mu Uganda ekirala ngoyagala otegeera nti oli mu Uganda nkikubulire nti muvandimwe mu Uganda omuvandimwe azaliddwa etteso ayogera oluteso ne weewuunya watuzanyira wano omusajja omu nga ayogera oluvandimwe fluently n'ayogera oluteso fluently tugenda bazanyira mu ennimi 32 omuvandimwe azaliddwa Kasese ayogera olukonjo omuvandimwe azaliddwa Toolo ayogera olutoolo omuvandimwe azaliddwa Munyolo ayogera olunyolo omuvandimwe azaliddwa etteso ayogera etteso omuvandimwe azaliddwa Acholi azaliddwa Acholi omuvandimwe azaliddwa mu Buganda ayogera Luganda mwena abasinga tibakimenyi Jimmy Semando Muganda wange creative director wa Radio Simba programu zonna ez'Oluganda yazikulirawo ne Muganda wange yennyini muvandimwe awedde emirimu 10 ku 10 eyo proof teri munyarwanda yavudde Rwanda yavudde Congo ayinza kwogera nnimi zawan tebakikulimba taliyo ne mulugere mu Lusinga n'abaawo werinda kanti tutandise officially tuzamutore tandise today tuzamutora yes yoheri nature these are also facts census yasooka mu Uganda 1911 Banyarwanda were counted as an indigenous community 1949 59 69 mu Uganda yonna twali bakutano ni numbers bakutano mu bungi nature fe gwanga lyokka mu Uganda eriri everywhere spread across the country yes nga mu Buganda tuli bakubiri so yoweri tumwebaze tutya tugenda kuwa Museveni akalwa agambe nti buno bumala mu abalamu bw'abalala mwatandise okutambula Jesus tokyayinza kunfuna it's rare to get me tutambula everywhere weekend na meetings groups esatu Ritual Teso region tugenda Busoga tugenda Tolo tugenda Fort Portal buli awali abantu baffe ukitege kimwali mu mubanja yakibawa namwe mumuweka akati akuwagowa okola ki gowa Bible yetugamba nti we naine ennyonta yampa ekyokunywa bwe twamibwanga national IDs ne passports he listened kungu successfully abanene mbwebitongole bali bafuuse bakatonda tojjukirako batwalako ne mu UCC natya ojjukira nga nkankanyirenga tukiyitako kino nembagamba ekyetaagisa okuserving a jail sentence nga kijja kunula abantu bange please take me kubanga Ssaabasajja Kabaka yaga nti omuntu bw'aba amanyi kyalwanirira nti kiki akiremerako teri Munyarwanda avudde Congo avudde Burundi avudde Tanzania avudde Rwanda ayinza ku insistinga nti national ID mujimpe nga si wawa ateeka kuba wawano okay good nene wenze nange jagadde kuwa bujulizi nti kyayambako I've seen 3 people some very close to me nga applying ofuna passport ate mbadde very interested okulaba kigenda bagenda kuita mu process kigenda twala budde ki and trust me bayambidwa waliwo n'agenda ogijjayo kati he applied a week ago waliwo omuwala yali yagisaba 2017 nga bagimuwadde last week yazze mu office nga akaba maziga nga takikkiriza kungu njalo tuni omwana yasoma Makerenge emirimu gibuze yasoma engineering yasoma those good courses ng'emirimu gibuze wana ali willing okubeera asikali ekkata obe Dubai omumye passport basingo mothers abo sibamanyi tuniyo omwana gwe bawadde a fully paid for scholarship e Germany Canada n'omuma passport tunulira omuntu afudde nga abadde menti ogenda for further medical treatment e India or Germany n'omuma passport family eyinza okusanyukira netta tesobola so mwabasinga be mundaba nga nvuddeyo nga mpagira Yoweri Museveni nyine ensonga tuzamutoora Yoweri akawangula ku luno agenda kawangulira nga mu 68 nearly 7 yes actually kankubulire
akalulu akawedde yoweri Museveni akawangulira mu meka around 58 bwe bulu million mukaaga. Okay. Kyagulanyi yali mu 36 I think. Kyagulanyi yali mu million 3 mu mitwalo nkaaga. About 35%. Bochiri? 35% actually. 35% ngobululu in millions 3.6 million. Kati nkusesaaki. Mwina muyinza obutakikkiriza. Owokusatu omumanyi? Aliwa? Museveni yawangula. Yawangula n'obululu million mukaaga nafuna 58%. Yes. 58.38%. Yeah. Bobby Wine nafuna 36. No, nafuna 35%. Eyaddako mumanyi? Invalid votes. Invalid votes. Owaddako. Yes, invalid votes are constituting a 3.6%. 3.6%. Ogwo mutawana gwa electoral commission. Civic awareness, civic education. Eyaddako owokusatu yali invalid president. Abantu abatekinga obubi. Byali mu group 2. Tewaliwo mu kalulu kali mu intimidation kali mu fujjo nga kaluka wedde. Ngefujjo lyakolebwanga abaana ba NUP. Bantu bangi ab'NRM abatalonda abatya tibajja batusako obulabe. Oba abalona olina atekinga mu kaboksi ng'atandikidde mu kaboksi ka Museveni ne kayitamu. Kati olunaku ekawungezi mu kubala olw'okuba waliwo mob justice nga returning officer kasita alaga nti kavudde mu kaboksi ka Museveni nga bagamba tikafu ne bakasazaamu. Awulira? So group zaali 2. Abantu abatisibwa eyokubiri tiwaliwo enough civic education. Era kati NRM kyeyina okukola ku guno omulundi kwe kugarantinga security ya buli mulonzi waayo bagenda okulonda akalulu. Be bamala okukalonda oyina okugarantinga security nti efujjo eryaliwo mu 2021 terigenda kuddawo. Nenkiraba abaana tebakyalina fujjo nga luli. Kubanga Kyagulanyi yansanze ng'agenda e Masaka tewakyali fujjo nga bwe lyali luli. Tewakyali fujjo. Era mu abaana abato mwenna mwebale mbeegayiridde. Kyagulanyi bw'aba agenda kulale nga gw'olaba yekandetuwo please go there. Genda kulale tokola fujjo ne bw'oba okomawo tokola ki? Tokola fujjo. Okay. I'm really impressed. Sinaba kulaba fujjo nga lye nalaba ni 2021. Ate nze nabagambira wano omwana yenna yakwatibwa mu 2021 tukusaasira naye omwana n'akwatibwa ku mulundi guno olw'effujjo teri ajja kusaasira. Kubanga tukubuulidde. Batandise dde okuyola jo poliisi eyiganga yatuge nti bagikasemu amayinja ne boonoona n'emmotoka za poliisi n'okuyambaka n'okufunisa injuries abasirikale ab'enjawulo. Eyiganga. Yes, era nga bwe kyali Kawempe ne walala. Bajja kubayoola. You people, omuntu gwe mudiiringa naye, you are dealing with a certified muyekera. Museveni 1986 tiyakola debate okufuuka president. Yawamba buyinza. Na yene example njibawa nnyo lwakuba entegeera yammwe sigitegeera. Ejje ly'endiga, ulira ejje ly'endiga nga liduumirwa empologoma. Liwangula ejje ly'empologoma nga liduumirwa endiga. Okitegeera? Museveni yalina abantu 27 n'agenda mu nsiko. Yempologoma edumira endiga. Nezikomandinga neziwamba obuyinza 1986. Empologoma za Kyagulanyi ziduumirwa ndiga. Yes. Oyina abantu bangi bakugoberera but they don't have a leader who can lead them. Teri kyenkana bukulembeze kungwe ensonga ya national ID ne passport eze mu council for abavandimwe. Leadership teri kintu kyenkana bukulembeze kanti kubuulire. Omukulembeze asobola okusinkinga ekitongole oba okikola ki? Okibulula. Hawulira. Mutunulira abantu 27 abagenda mu nsiko. Okwenganga gavumenti y'obote. Nate nakabaleetedde I think obana kaleese. Abana basula mu mezo. Mezo nga babuka ng'ennyana. Desi batyatandise. Ekiri mu mezo kakajogera kiwulira. Jolo nalabidde omupiira. The mistake enda bintu ne jona kanfulume ko ndape. Kati fe as abavandimwe tugenda next Monday ngenda kubamba bulya the first ever abavandimwe carnival. Tuje tuleku. Ng'Abaganda baba n'enkuuka. Omanyi enkuuka isereke Abaganda
invent abasoga balina bakiga nation baba n'olunaku lwabwe abakiga n'abantu b'engulu balina olwabwe kati naffe the first ever abavandimwe carnival tugenda gironchinga next week. Wow. Egenda kubeera mu mwaka guno nga tegunaggwako likely tugenda gikola first week ya January. Okay. First week the first ever mujje mulabe ebyengera bya Allah, mujje mulabe haki netukyala bafa abalina abakyala ojja n'olingiza ku bulingiza nga mwagala okulaba abaana b'abantu first week ya January abavandimwe mugenda kulaba omuvandimwe ono across abatwagala abatuwasaamu mujje mulabe n'abanoonya n'abanoonya abaana b'abantu nagga Katonda bw'abatonda omuvandimwe amala essaawa nga 48 hours ng'ali ku muvandimwe neno wana nnyo n'osusa these are facts nawe wana ekikyo amutunira bw'ati najjako akabiri n'ateekako akalala najjako omutwe n'ateekako ensingo yo nayo giwanvuyamu ekyo ng'etteeka omuvandimwe omutuufu ensingo eba mpanvu na wano okuva wano nga wawanvu wano muvandimwe omutuufu omulabiranga babeera bawanvu wano paka wano nakkirira wano bavandimwe abatuufu n'ensingo nga mpanvu omuvandimwe omutuufu aba yebasabanga bebi n'olukolaba engalo ze baalagira ku muvandimwe original kati bonna abavandimwe original mu carnival yaffe first week ya January tugenda tukkirizibwa naffe abalala okujja batali bavandimwe first week ya January tugenda kuliya tugenda kujaguza nga twebaza Katonda olwamwe Museveni yes ekyokubiri nga twebaza Katonda nti President Museveni yajjewo kusosola mu Uganda okitegedde era kungu nkwegayiridde ate gwe mu abasiraamu mukkizibwa haki jenine mala ya mama rahuma mala kubanga mama rahuma tanzite jeyogera apuliriza so first week nga mwagala okulaba abantu bamwagala okulaba Lamborghini z'abantu Ferrari z'abantu mujje muzirabe mu abavandimwe carnival tebagenda kubeerayo primo ya muntu Lamborghini Ferrari z'abantu mugenda zira wali mu bantu kale national IDs ne passports temumpa birabo mulonde President Museveni mpoze ekera kungu bino mirabanga ebyokusaaga tubeera ku TikTok wano radio omwami simumanyi yankubira ali Dubai ng'ava Europe nangamba musajja gwe buli lwenkeera ku TV ku YouTube nsooka kunoonya nampa iPhone 17 ye muntu yasoose okungulira essimu ne bawagwo wekanze tebangu nawe bakuweereyo bibyo no biri awo byogera tubeera wano omusajja yampadde iPhone 17 bagita iPhone 17 simanya 1 terabyte bawagwo weka bagambe lwaki bawagwo weka kyekyo nno yanebazizza nnyo nanga buli lwakeera ku YouTube ne TikTok anoonya wali mga ntukola ne Adam Kungu ne akumanyi webereremu kyekyo nno bakuwa ebirabo wano obyekuŋŋanyizaako guweka mwamigasho okumpa iPhone 17 mbadde na 15 nga ndaba ndi very okay nayo sebo webale nnyo wandaze okwagala nga nkyali mulamu nemwe n'abavandimwe abaali banyigirizibwamu miwa national IDs ne passports mbeegayiridde nga 15 teri kwanjula teri kufiirwa teri birthday owulira ndowooza teri kulwala fena tuyirogera tulondeyo wenu kinkoze bulungi no manya gwekubya endulu kikulu ndaba ku TikTok live yo wano wala nange kungu nange nkuwadde iPhone 15 that's nice togikomya mu bigambo togikomya mu bigambo Museveni Jew MKJ okay I still have kale webale togikomya bigambo girete wano Abdallah kutumida gane yo cyuka lero liwa NUP rather lero liwa PRU liwa NRM nekyo yakinyonyodde yakinyonyodde tabira nkuwa NRM naye agira mu 7 Mr. Kungu Mr. Gashumba should be happy Masaka rally flopped and the debate was a school quiz school quiz Dixon eno quiz sigirabangako But what happened to the NTV jetwalabanga every day kyechagwawo gwe kungu waliyo kyali mu kyalo ewa mweje wava ekyabazala nze nali ni mu Kampala muno sebo nayi twaniro ka TV NTV ng'okuzannya oluyimba lwo ku NTV luyinza okuyita ku stages nga mukaago duzanya ng'egguliro okulwana ku NTV abo Franka Walusimbi okusoma Farida Nakazibwe la haula shilo yokutandika okukola ku NTV yakola interviews 4 interviews eyafemba yo timu yava Nairobi. Wow. Ora nga bacyaliko ne Douglas oyo. My God. Cheche kyagwawo.
Okay. Ate ekyo nso kimanyi bino ebintu abantu babiraba actually biseera ebyo buuza kanakana ono mwana my daughter ani ono Bagaya Vicky Bagaya yakolanga ku NBS nga yakatandika Bagaya ya confessing anti NTV yatuka mu kitundu bonga bavaawo. Okay, breaking news story jetulina wano akakiiko k'ebyokulonda kagobye bya Bowe Ivan bwe yagenda nga awabira abala bonna omusanvu. Akakiiko k'ebyokulonda ke kagoba. Kagobya nti yaddukira. Yaddukira ne kubira endulu kati step eddako stanna batubulye ne yali wano naga nti singa akakiiko k'ebyokulonda kana agoba okusaba kwa jagenda mu kooti. Kati waliwo ekintu ekyakyenjagala Electoral Commission. Omulamuzi Simon Byabakama waliwo obuyaayo obupya obutandise ku mulembe guno. Kungu okuno bwogenda for nomination as a member of parliament wetaga emikono 10 at least emikono 10 kati waliwo obuyaayo obupya obuze. Kungu bwobaya ne ba recommenders 10 nga nze contestinga nawe mbisanya nawe fe constituency mfunayo basatu ne beegaana mbogwo omukono sigwabwe sebo Byabakama nakyo kitulemu abuyise buyaayo bukyasinze and returning officer ya nominating ata disqualifying atya nga ya nominating kyali badde nti wabeerangawo queries nti zina okubeera within 5 days oba zinagenda mu kooti yeyina obuyinza okunalifyinga ki njagala otuneyo omulonzi omugwa wa million 12 n'ateegana signature. Of course ezo nnyingi abantu baffe bali bubi omuntu amusanzeyo mu kyalo kyayo amala n'omwaka takutte ku mitwalo 5 omwaka kaddaka gane kati ekirala kati ekibuzo kye bakudisqualifying nga tebalese na handwriting expert okakasa baguno omukono gugwoba ne basinza ku kigambo kyoli kyokka sinze nagumu wasigwange Simon Byabakama omanyi Byabakama oyo mukwano gwange olumu ngenda mpola waliwo obuyaayi bwemutalina kukkiriza returning officer na nominating Kungu n'abantu 10 wayisewo omwezi gumu basatu ne bajja nti ogwo mukono si gwange tebalese handwriting expert verifying no mu disqualifying obona obuyaayi bupya mumukoleko